Abantu abakozesa enguudo ezitali zimu eziyingira ekibuga Kampala basanze akaseera akazibu amakyagolunaku olwaleero okuyingira ekibuga ky'eggwanga ekikulu olw'enkuba nnamutikko eyatonnye mu kiro ekikeesezza olwaleero n'etuuka n'okusalako enguudo. Bangi ku bo obuzibu babwolekezza eri ekitongole kya KCCA awamu ne gavumenti olw'okulemererwa okukola emyala gye bagamba nti oboolyawo gye giviirako amazzi gano okulegama mu nguudo. Tukwanira enkuba naye nnyingi naye obutakola myala kikulu nnyo. Baakuzimba eri naye tebakokola wano. Tuli ku Resort Beach ya wano mu Lubigi naye g'amazzi mangi. Muzeeyi wamma muzeeyi ovuze bulungi nekuba lyaba linekuba otulungi amazzi tegatambuliramu era muzeeyi sebula muzeeyi fuga wangalira ddala nekuba otulungi. Bo abawangalira mu bitundu eby'ebwayise ne mu Lubigi bakukulumidde gavumenti olw'okukola ekikwekweto eky'okumenya amayumba gaabwe olw'okwesenza mu bifo by'entobazi kyokka ne batafaayo okulongoosa kifo ekyo awamu n'okukola emyala egyali tambuliddwamu amazzi. Bonna buvudde awo okumenya amayumba ne batatuwala buvunaanyizibwa kugamba nti amayumba tugamenye naye ate emyala. Bano mu ngeri y'emu bawanjagidde gavumenti ku ky'okulowooza mu kugaziya enguudo awamu n'okukola emyala kiyambeko ku ntambula y'amazzi mu bitundu ebyo. Senga bakola ngeri ya springs ezisobola twala amazzi edungi senga kuba olitereera. Ekintu kino tukiyimbiridde ebbanga kati saawa eno tetunayingiza abaana waka beetaaga ekyokulya amakubo gaggaddwawo. Wetuviiridde mu bitundu eby'ebwayise ng'embeera y'ebyentambula tennaddizibwa mu nteeko olw'amazzi agabadde gakyalegamye mu nguudo. Francis Kasekende, MRU TV, Pokopoko mu Luganda.